Ladies and gentlemen, so much welcome. My name Ngabulijjo, amanya gange yenze Kabaka Smith, KingSmith. Era nga tutuuse n'akanyomero kaffe wano ku Celeb Jazz akamanyiddwa nga Let's Talk. Tukyaliza omukulukunavu, mu bakukunavu amanyiddwa nga Dr.HAMZA. Era anyumye essuuti yaguzeeyo empya alabika yafunye kasente. Oli otya muganda wange? Mu magye nabagamba nti bw'otalanga kikkubye essasi. Dr.HAMZA omuggo gwa Musa n'omuti gwa white samaki premium white detergent. Ako sikalango. Mpagira mu 7 njagala Bobby Wine. Ogattika ebibiri toyina woogwa. Njagala mu 7. Ne wagira Bobby Wine. Mpagira mu 7 njagala Bobby Wine. Enjawulo yeruwa ku bibiri. A need and a want. Weekend ye badde etya? Status be feduli bagagga. Kulambula farm ku weekend. Kulwe ta girlfriend ajje mwega dange. Nina Rose is a very prosperous woman. You have to aim higher. Emmotoka gyekoma okubeera empanvu ne ssente. Leka naawe abavuga emmotoka amanene ate kati mbuulira lukulana ya ssente mmeka? Roughly million nga 8. Naye ate katozo VAT ya meka? VAT ya million nga 7 wani waffe. Kati Benz cross country million 8. When I take a moment, I always tell people, Mubulamo take a dwoko cola. Sibuli Chimabana, but you write on a mama, pani, mama, Ahagoye mama, Mumuquata van in economy supermarket. You together, what you got, you tell them Biokulia. Omukulu tandike doze tandike ndoza ku REMANAMAKULA. Avudde na take away nsasage ku Facebook. Ngagamba ntino abantu bayitiriza okubanga bakola fake pages mu linnya lya bbawa amanyiddwa nga Dr.HAMZA. Kino gwe liability yakyo ne eligibility yakyo ogiteeka kuki? Wabanga nupu ya katonda ekibiina emirundi 2 nga nona alina fake account bonna baki bafere baganda REMANAMAKULA muki maama wange ate oli kibalama kati owamaze zifunamu ssente n'alyoka azeegaana lwaki teyavaayo dda kyogamba Dr.HAMZA zino account bayita fake nze Rema ate Rema nkugamba abantu baferera nnyo mu account zo nalaba omuntu ku Facebook omutta REMANAMAKULA nansaba nude picture n'empapirawo nengimusindikira n'okutuusa kati sifunanga feedback simanyi oba Rema oba Kayemba oba yali muntu mulala kyoga tusubireyo okulaba nude picture zo nga ziringiza zaafuluma dda nga saazirabako waziraba nina nenze nakusindikidde ekiro data kiki nabagamba nti we are living in a world of confusion. Mpamira atera okukyogera. How? Rema lwaki ali mu kujja fake account? There is a mafia point. Tulabyeko abasajja abafeera abafumbirwa ba Celeb na Farida wa Mulabu. Sesha Mayanja wa Mulabu. A person can come to stage up a status naganti nze gundi nafumbirwa Celeb. Amusa ayinza okuba abadde azigulawo kati balina internal fights. Why can't HAMZA just come out natugaba bannange omukazi ambonya oba njozesa ebintu oba nsiimuuza ennyumba zanu kuyita mu fake account? Kiri bwe kiti owo osobola okuba nga olina ekiddukano. Can you tell the public? No. Sisobola. Nabagamba nti Museveni amaze emyaka 10 nga tayogera na Janet. Tekisoboka. But you can't know because they are militias. A military person can handle something different from a 1 inch. Those are military tactics. Military tactics. Anthropology agamba nti the dead are not dead. Mwabisoma mugundi. Why the dead are not dead? Divinity. The dead are not dead because Besigye is politically alive. But Besigye purports to be a dead man. Nti Besigye alaga nga afudde. Naye ate Besigye politically akyali mulamu. Linda katono. In actual sense sitegedde kyogamba. The dead are not dead. Abafusi bafu. Mbabazi omulaba asinga Bobby Wine amaanyi. Politically over financial. Everywhere. Politically right now tamusinga. Ulira. Abagagga 10 abakokkiririzaamu. Basinga abaavu 10 kituufu oba kisyamu. Kituufu. So why would Rema claim that Dr.HAMZA tainayo face tainayo tali ku social media? Nabagamba. The trick which Museveni has been using to steal the votes of Besigye has been visible. How? Only to intellectuals in the mbadde nkiraba nabagamba nti
twakizuula nti buli awagira opposition mwavu yalidde mukene kitegeeza bwaba bakubisa obululu e Germany mu box babireeta bateetamu emmese nga what's his purpose buli muntu alonda Besigye n'akwata akalulu akalu kaba kawunya mukene ng'emmese ekagaaya. We are still with Dr. T Amale era ng'agezaako kuba tochi mu nsonga. Kakati Rema ayinza okuba amasozi zifuna mu kanva enkoto nga byenfumba biyidde. Okufuna bulungi. Ayinza okuba amasozi zifuna mu akaseera. Do you think muno Dr. Sebunya tali ku social media yona? Yali. Rema yamusangawo. Celeb omusiraamu agenda mbivulo oli musiru ngende. Atogenda. What is his impact eri Rema nga yokuva n'avuma abantu Nayomba nabo? Rema is looking for a comeback nabagamba nti obufumbo is the final destination of a celebrity. We've seen celebrity being married in Masigalanga we bali baka. Alex Muhangi is a married man. Naye omukazi amukweka lwaki nti abawala bonna bano banjja ntiiriika balooza Muhangi ali bawasa. Kasi totandika okulaga abakazi oba onobalaga audience n'ogiraga omukazi kati Kenzo akyatunda okusinga Kenzo because Kenzo ayinza okuba alina omukazi ewaka but public atamujjangayo bangi balina essuubi nti oba oli awo Kenzo alikola ki. But we've seen the likes of Bobby Wine, Bebe Cool right now abakazi but they were still relevant. Chameleon waaliwo ekiseera baali beetaagira obutaba n'abakazi era bonna baakabakuba embaga va ku Bebe Cool yali anoonya gundi emutwala ebweru n'akuba ey'ekiyita mu luggya yakuba yaki kiyita mu luggya